Yes. Who is your best friend? Mommy. Mommy, not daddy. Mommy. What is the name of your sister? Zora Singendo. What is the name of your daddy? Daddy Seragala. What else do you want to tell me? I want a car. You want a car? Oh my God. Okay, thank you, Mr. Singendo. Say, first tell me that dua Bismillahi. Bismillahi. Rahim. Rahim. Alhamdu. Alamin. Rabbil Alamin. Mulangira Kiyimba geganga okubeera nga tusima ebikusike Munnayuganda byaleetaaze okubeera nga amanya mugenyi waffe owaleero amanyikiddwa nga Engineer Shaban. Ebyobufuzi bya Uganda omuntu yenna bw'oliraba nga ali independent n'ayitamu kitegeeza akoze ekimala era asaana okubeera. Kijjukire bwe tugenda mu byobufuzi ebiseera ebisinga ebibiina ebyateekebwawo biyambako nnyo abantu okubeera ab'enkizo n'okubeera ng'oli asobola okulonda ng'agamba nti ono bwe mulabe mu NUP, bwe mulabe mu NRM, bwe mulabe mu PPF, bwe mulabe mu FDC, kitegeeza oba olina obuvo n'obuddo. Naye omuntu avayo okuba namunigina ne yeesimbamu n'asobola okuyitawo abeera wankizo nnyo mu byobufuzi era bw'otamwogerako obeera mulyazaamaanyi. Okubeera wano naawe. Muganda wange Mulangira kantwala omukisa guno nange okwebaza n'aba Delta TV olw'omukisa gwe mumpadde ne mujja ne munkyalirako ewaka. Zabadde nga abakyalira ssebo naye okulaba nti mwampadde omukisa nange okubakyalirako ewaka ndaba nti kintu kya muwendo n'olwekyo mbeebaza. Abantu baffe mwenna mbalamusizzaako mwenna. Baganda bange abasiraamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basiraamu tukimanyi nti Katonda mulungi ekiseera kyonna. Abafunye ebizibu ebyenjawulo banaye tunakuwalira wamu nammwe era tubasaasidde nnyo. Abafunye amasanyu era tusanyukira wamu nammwe, tusaba Katonda abakuumire essanyu lyammwe, tulabe nti tabateerawo mbeera yonna egenda kubaleetera kunnyikira mu mitima. Tulabe nti tusobola okutambula nga ffenna tweyagala. Honorable, bitambula biti ebyo? Abeeno batusinza ki? Eno tulaba buli wamu waggale. Eno yo waliyo bikomera, eno ewaffe waliyo bikomera okusingira ddala. Abataka bonna bagenda bavaamu, bagenda basenguka, bagenda babagula. Nazzikuno ng'osanga amaka nga waliwo ennyumba naye ng'erina compound ya eka nga 3 naye nga tekuli yadde kisaakaate kyonna. Naye ebyo byaggwawo ssebo era kati buli omu waali oyinza n'okumala omwaka nga neiba waakusemberedde wali tomulabyeko yadde n'okumumanya nga tomumanyi. Olaba abantu babeera mu apartment zino, abantu za apartment ze babeeramu nga babeera kuliko apartments 10 naye nga n'abo ababeera ku apartments tebeemanyi naye nga tebapaakinga bakosa amadaala ge gamu. Kwegamba ensi bwetu awo we yatuuka naye nga embeera bwetu beerisemu. Honorable, omuntu wali ayagala okutegeera Honorable nga ajja asoma yatandikirawa n'akola n'asoma biki okutuuka ku buno obudde gy'oli? Natandikira mu kasomero baali bakayita PAL, Pre-Primary School, so kati ndooza kateekwa okuba nga kaavaawo. Kaali kali awo Kisaasi, ndowooza nga mu Kisota bwe manzijukidde bulungi. Bwe twavaawo ne tugenda ku Kampala Quality ew'omukulu senkulu w'essomero baali bamuyita Edward Kasesiri, so kati omwana we yaddukanya essomero era mukwano gwange nnyo. Kampala Quality liri awo nga ku Bahayi, essomero kati ddene nnyo awo nga ku Bahayi awo otuuka awo nga ku Bahayi. Kampala Quality awo weeri we nasomera primary yange paka P5. We nava nengenda ku Kampala Parent School era Sudiru Pareri ya era la liri awo Naggulu awo we natulira P7 era nepitira ddala waggulu nnyo. Era eyo ssebo gye natandikira
obukulembeze bwange kubanga nasobola okubeera prefect mu mitendera egy'enjawulo gyonna nevuganyako n'okuba head boy naye ne bankuba akalulu kakati bwenveeyo nengendako ekibuli secondary naliko ekibuli secondary school gye nava nengenda ku Kabojja International School erya mukama waffe Deputy Speaker w'olukiiko lwa Buganda owekitiibwa Ahmed Lwasa. Eyo gye nsuubira nti gye nafunibwa okutendeka mu mbeera y'obuntu era ngamba nnyo abantu nti ettofaali lyange erisinga ery'obulamu bwange n'enneeyisa yange n'ebyobukulembeze bwange omukulu oyo Ahmed Lwasa ne Kabojja International balina ettofaali ddene lye banteekako yadde saaliyo bbanga ddene. Bwenveeyo ssebo gye nakolera S6 yange oba ffe tugiyita ya 13 kuba twali tulineeyo syllabus eya international. Kati gye twava ne tugenda ngenda ebweru eyo okusoma degree zange. Nasooka nenkola Bachelors of Information Systems Engineering era nenjifuna nenfunira ddala first class degree. Eyo nenkolerayo Bachelors of Computer Engineering. Bwe namaliza kwa izo degree nazikolerawo almost kwe kumu nali nkola eno nga neno bwe njikola nazikolerawo naye nakamala eno ne wayita akabanga katini neyo eyokubiri nenjimaliriza. Era eyo nayo ssebo nentwalayo ebyobukulembeze kubanga twali tulina ekibiina kye bayita African Students Body ekyali kitwala abayizi abava mu nsi z'omu Africa. Kakati eyo Katonda gye yansaasira nensooka nenfuuka Ugandan Student President oba omukulu atwala bannayuganda abasomera eyo. Twali ndoza bannayuganda nga 16 tetwali bangi. Kati eyo gye twava nenfuukira ddala president w'aba Africans bonna abali bawangalira mu kitundu ekyo. Allah yali kusaidi yange kubanga tulaba nti twali bannayuganda 16 fekka nga tulina abanigeria nga balinga mu 4 nga tulina abazimbabwe tulina abazambia tulina aba South Africa abaswaziland abaki ne bonna ne bakkiriza nti nze asaanidde okubakulembera era ne mbakulemberera ddala ebisanja ebyawerako paka we natuuka okuvaayo. Era nga obukulembeze bwange babwenyumirizaamu. Kati eyo gye namaliza degree zange ez'ebbiri nenkomawo e Uganda. Siri omu ku abo abaayagala okubeera nnyo ebweru. Nalowooza nti wobeera wano osobola okugattirawo era nebaza Katonda olwa decision eyo kubanga yensonga lwaki ebintu bingi nsobodde okubikola mu myaka emimpi kubanga Uganda eno nga bw'ogiraba yadde erina ebizibu byayo birungi but Uganda is a green field. Buli kyoleetawo oba ng'okireese nga kirungi kisobola okukola. Yensi yokka gy'osobola okuzuukuka ku makya nga toyinaamu yadde ebibiri n'omaliriza olunaku ng'olinamu emitwalo 2 oba obukadde obubiri. Yensi yokka ekirina ekintu ekyo ate nga nfunye omukisa n'entambulako nemberako mu mawanga ag'enjawulo. Bwe nkomawo wano nenkola masters mu business administration kubanga eri nali nkoze engineering kati nali technical nnyo ng'ebya engineering byonna mbimanyi ebya computer biki ebyo byonna nga ndi technical naye kati bwe najja neŋŋamba kanyongeremu ne aspect ya business okulaba nti nsobola okufuuka holistic oba omuntu ajjudde mu mbeera zonna. Nga toyagala okola business ate ofuna agenda gitegeera. Ekyo kyennyini kwa kati bwe najja muzeeyi wange yayagala nnyo nfuna emirimu naye nze ebbanga lyonna nga kinzibuwalira nnyo okubeera wansi w'omuntu. Era ebiseera byonna ne gye nasomera eyo yonna nayinanga emirimu naye ng'ebizibu byonna byavanga ku nga nze buli kaseera nze abeera mu driving seat. Kaakati bwe najja wano muzeeyi n'anfunira opportunities ez'enjawulo na biki nga mugamba nti nagenze mu interview agenda okubayo essimu nga saagenze. Naye nali natandikawo kampani yange era nalina effujjo lingi nali waddalo nnyo nga bwekiwulira naye mu ddalo ero lyonna nalina empisa. Kati nalina eddalu lingi naye nga tenina empisa nnyingi. Kati ng'omuntu wabigattagatta n'abitunuulira nga kiyinza okumuzibwalira okulaba ekyokunkolera. Kati eyo gye nakomawo nenkola masters yange nenyongerako ne certifications endala ez'enjawulo. Nakolako ne certificate mu education kubanga ne mu field ya education nayo mwendi.
kwegamba nengenda nga neyongerako professionalism mu courses ez'enjawulo kakati era ndi mu kukola PhD yange okulaba nti sebo nfuukira ddala doctor engineer. So kwegamba okumanya tekuggwayo naye buli lwonoonya okumanya weeyongerako okumanya n'okutegeera n'ofuuka omumanyi ku nsonga eyo kubanga tulina obuzibu mu Uganda yaffe nti tulina abamanyi ne tubeera n'abamanyifu. Oyinaka wayogedde n'ogamba nti international school mwalinayo ya 13. International schools zino ziyina njawulo kinegana amasomero ga bulijjo. Curriculum yekyukamu, honestly curriculum yekyukamu n'embeera gye baddukanyamu ebyokusoma byabwe. Ebyokusoma byabwe ebbanga lyonna bibeera research based sikra mu wakangene ewaffe gye bibaddenga era nebaza gavumenti nti kati kulwe baleeta new curriculum bagezaako kuemulate ngoba kukoppa kibaddenga mu international schools omuntu ne bamuwa exposure n'agenda natandika okwetapulira ekifo ky'okukwata kuramu waka n'agamba kati Mau rebellion yali etya omuntu n'agikwata naye nga tategedde essence yayo eri etya naye kati wano bakubiriza nnyo critical thinking mu international schools oba okufumiitiriza nnyo ku kintu ne problem solving nti kati oba ofunye ekizibu ogenda kukikola otya ate mu international schools tewabeerayo ansi emu buli ansi esobola okubeera entuufu okusinziira ku butya bw'oginnyonnyodde oba butya bw'ogireese. Abazadde abamu bafunye obuzibu ne international schools actually nze omu ku bo ku bimu bye bayigiriza abaana bayigiriza omwana asobola okubeera nga takutya naye ng'akuwa ekitiibwa oba otegedde kyentegeeza. Nagulirako muwala wange yali engatto agamba thank you but this is not my type. Next time tugende ffenna nnonde kyeriyagala. You see omanyi ekyo kiyinza okuba nga gwe omuzadde kyakunyigiriza nekirina okulaga nti omwana we alina independence ate ekirala amanyi kikyayagala. Ekisooka yasooka n'akwebaza n'agamba weebale kyokoze naye si kyembadde njagala kati olulala ekifo ky'okwetubiikiriza sebo n'ogenda n'ogula kyoyagalaogerako wa myaka 7 era ne mutabani wange era nsoomooza nnyo naye nze ndowooza nti kirungi ensi yaffe ekyuse biri ebintu ebyedda ebyalingawo tebikyalinga bwe biri ennaku zino abaana be beesalirawo n'amasomero wa gye baagala okugenda akomawe waka n'akugamba daddy I'm not going back to that school n'omutunuulira nga tobayi kyogenda kumukolera nenga yakikugambye. Ebintu ebyedda tebyali edda tebyaliwo but era tetukyali mu mirembe gyadda. Edda tetwalina social media edda tetwasobola kubeera nga wano wetuli wano okunyumyamu n'okubunisa abantu ebintu ebyenjawulo kati omulembe gukyuse and we must be able to embrace the change that has come about. Kati naffe tulina kutambulira mu mulembe ogwo buli lwogaana okukyuka n'enkyukakyuka ekukyusa so kakati tulina okukyukakyuka n'embeera n'olaba nti naawe osobola okufuuka obw'omulembe oguliko. Muzeeyi awulira nti zonna interviews akufunidde opportunities togendayo enfunda n'enfunda kiki yazzaako? Muzeeyi yali very bitter naye muzeeyi omusajja ne muzeeyi maama bonna bali bagamba ono omwana abadde ki paka we bampa omukisa era ndowooza nabo bafunye okubuulirirwa okuva mu mikwano gyabwe abali balina kwakati nze yalimu omuvubuka omukulu kakati nange nabasoomooza nnyo nga tebamanyi kikyakunkolera kakati bagenda okwebuuzabuuza ku mikwano gye nga bagamba ebyo biwero ate abaffe bo birala kakati twafuna ekiseera ne tutuulamu ne bagamba kale kati tokyali mwana muto olina degrees 2 omaze okusoma okomyewo what is it that you want kikyoyagala okukola kakati awe kutandika okubeera nga abeetegeera nimbagamba bannange nze nina kampani eyange nagigulawo mugimanyi ekola bino ne bino badde nsaba mumpa omukisa nsooke enfokasinge ku kampani eyo kubanga mweyo kampani we nali ngitandikawo kati ate ngeno gye basindika ku interview sigenda naye nga manyi okugenda nefuna ebicuba eby'abantu ku zi site zaabwe nengenda waliwo ba senior technicians betwalinga tukola nabo nga ba Julius ngabo kati ngabo bo bamanyi okunkubira nengenda nga bonagenda ne babayita batya bano abasomba omusenyu abo bapota bwentu bwenalinga ninga kinali nonyamu kyakuyiga kati nga ngenda ku zi site nga tugenda ne tukola CCTV ne tugenda ne tukola automatic gates electric fences nga okukuzi site okwo kwembeera
era nga bayinza okukubira ng'olina gy'ogenze kuva ku makya paka lwakubaga ndi ono omusajja aba akola ki naye nga ndi eyo mu saiti ne tuli ebikomando ne tulya Rolex oluusi tetulidde bwenna wenna n'obuna ettaka kubanga nali junior nga sina kyemmanyi kati nga buli kyetaaga okutema buli kyetaaga okusima buli kyetaaga okukola kutya nga nze bwe balina okugamba era nebaza Katonda nti eyo process eyo yagimpisaamu ate nange nembeera nti nayagala nnyo okuyiga kati oluvannyuma lw'okuyiga ennyo ebintu ebyo ebyenjawulo kuba kampani eno yatandika tukyali mu ssomero kati eyo mu ssomero gye twalinga walingayo abavubuka ab'ekyejo oba abaana ab'ekyejo ku ssomero that was 2000 and degree yange nagitandika kuba 2012 awo natandika degrees ezo kwanza nakomawo wano ndoza 2015 wenakomawo fuli e Uganda kati 2011 awo 12 so kakati eyo mu ssomero walingayo abavubuka ab'ekyejo bana ba Nigeria nga balina ssente ne kati ffe mu engineering tulina kye tuyita zi engineering projects kati engineering projects bakuwa ekintu ne bagamba kati zimba oba bayinza okugamba kati zimba traffic system nga bw'ebeera traffic light system nga bw'erina okubeera oba zimba parking management system nga bw'erina okubeera twakajjukira ffe twali mu information system oba ne bagamba zimba robot ekola kino kati nze Katonda yampa omukisa nti nalina eddalu lingi naye nali mwampisa nnyo ate nali mugezi nnyo nga njagala nnyo n'okumanya ate ng'obugezi bwange si bwakubeera kubeera nti nsoma nnyo nga nyinza okubeera mu kirasi nga bwenzannya naye tikyagenda okunsoogamu nti biki byeŋŋambye nga byonna nanyinza okubimuddiramu naye ate obedda ninga atamuliiko so kakati bagamba bakwatira amakulu baawo directly nga era nafuna nnyo obuzibu nga bwe mba sigenze mu kirasi nga ngidooginze kati ate awo bwenfunira obuzibu kwanza nali nga ngenda mu kirasi nekola bwe nti nenzannya naye nga buli kimu kiyingidde completely and also era essomero nerindaba nenfuukira ddala teaching assistant mu mwaka gwange ogwokubiri nenfuuka teaching assistant nga ninga lecturer ku ssomero nga nsomesa classes eza wansi n'abalala bannange era nga bansasula pa hour balinga bansasula bulungi twegamba nentandika okuyiriba bwekyo kati wengatta ne zino engineering projects nalinga nkolera abo abaana b'ekyejo abanigeria nga balina ssente zaabwe tebagala kukola project ng'omubiiri nga n'omugamba ze kandikolere nkuyiseeyiseemu ofune makisizo kati ye ng'akusasula kati nga bo tebamanyi nti baali bate banyambako okufuuka kafulu nga nange ebyumu nali nga sibimanyi naye nga ngenda nembiresearchinga nembitegeera nembibakolera naye kati amagezi nze agasigaza nga bo mbayitiraku buyitizaawo bombe ekyabo kyakuzayo results challenges kizo wasanga honestly siswa kugamba nti walingawo challenges nnyo zenafuna bwe twagenda mu university racism yali mungi oba obusosoze bwali bungi kubanga twalinga abapya muyinza okutambula olunaku lwonna nga tosanzeeyo muddugavu munno naye twagenda okuvaayo nga kikyuse ng'abantu tubagazisizza abantu abakale efaanana ng'eyaffe eyo Butuluuki eyo gye twali ettaki abantu ddala bali ba racist abantu abo naye Katonda yatuyamba tugenda okuvaayo nga nabo batandise okuadaptinga kye tuyita educational tourism omanyi tourism wa mirundi mingi ene Uganda tusinga kubeera ne tourism wa bisolo na zino Maction Falls biki kati ensi endala zina ze bayita educational tourism waliwo ne ze bayita medical tourism kati nga balaba nti basobola okufunamu akasente wa foreign exchange nga bazijja mu bintu ebyo tugenda okuvaayo nga tumaze okuestablishinga bode yaffe tutwala nga tumaze okwesementinga era natwala bannayuganda bangi nnyo ku universities ezo ez'enjawulo okusomerayo kubanga era nafuukira ddala agent wa universities ezo ngeno omuzadde ansasula okutwala omwana we nga n'essomero linsasula okutwala omwana we ofuziga commission nfuna side zombi ate nga bali basasulira ddala bulungi nnyo mu Europe era nzijukira muzadde wange maama wange yajja n'ambuuzaako olumunagambye Uganda biki byokola simanyi watandise kutunda njaga oba okunyigira mu bumenyi bw'amateeka naye yagenda okujja okunsanga
nga ddala ebintu byenkola babiraba nga abaana bire wa broker nze nabutandika ddeeyo omuvuzi wa broker owa broker nabutandika dda nga omuntu nga mujja Uganda nansasula ne mutwala eri ne mufunira ennyumba era nansasula ku nnyumba gyemufundidde atwala bujje n'omuzadde n'akuwa university n'ekuwa wagenda okusula n'one wakuwa commission wa yes awo nyinyi wetuba tutandikira so kakati of course obulamu bwange bwonna mbadde mu kujjukujju really nga tonyigira mu ttooke nga ngenda n'ekigenda eno gyemazo bwe nkozeekozeemu nenzikakanamuko ku peesi sikyalulunkana nnyo nga ebigala y'ennaku zino eno ba anirule oba abali gumite be baffe kati nakakanamu kati sikyabuukabuuka nnyo manyi abantu bamanyi okutuleetera bidiirudiiru kati ndimwegendereza nnyo sagala bintu bireetera buzibu sagala bintu bya pressure naye luli nga buli wendaba gaapu nga mba njagala kuyitawo nga nina okulumbawo oba kitya era naluzinga nnyo sente mu bintu ebyenjawulo ezijjukira mu covid awo yanani waliwo omusajja eyajja nenga nno omusajja omulaba yasooka najja nampa ekigambo nangamba tuyingire forex trading sina super life kati waliwo ebya super life ebyo gyebiri kati bino byali bya forex trading kati nze nga engineer forex trading ddala gyebiri doolo jugula ngeri wansi n'ogitunda ng'eryambuse kwegamba it's just money exchange kati nga bwe mbibeerako nga nze ndaba bikola sense naye nensoka neŋŋaana nga ndaba ebintu ebyo sirinaako bulungi kumanya sagala binvestingamu biki naye omusajja gye yankwata nankonvinsinga yamaliriza sente zankubi ate nga tuli mu covid omusajja gwe siri kusonyiwa nankuba sente empitirivu Katonda nannyamba ne munoonya ne mukwata naye okubanya oli obuyayi yali gumiti bwe namukwata yaŋŋamba badde nsaba onyongereyo omutwalo gumu tusobole okujanjiriza zampitwa obayi bagamba nti once beaten twice shy kakati awo nali mwegendereza nnyo era ennaku zino ndi mwegendereza nnyo sikyayagala kugendagenda mu bintu bye sitategeera omanyi bagamba olwolukadde lwelumanyi ensonda kakati njala nnyo nenfokasinga ku bino ebitini byemmanyi yano okwetaba mu bintu bye siinaako bulungi kumanya so generally obulamu bwange bwonna mbadde muntu nga ndi mu kujjukujju nnyo nakolako okulima emicungwa waliwo ebatugamba nti ebiseera ebyo yaliki abalinga bawa endokwana biki yaliki government program ki yali nuts balinga bakola ebyo nga bambalidde nti kati bwe tuba tukoze orange grafting nga tulina engeri gye tukwata emicungwa zino netugigatta netugigraftinga biki ebyo nabyo nebikolako bakubanze sente nensimbako emiti kalitunsi nenkolako bizinesi y'embuzi nabeerako n'embuzi nga mpereza ddala embuzi nga 2 nazo ku lundi gumu nga zonna embuzi zonna zaagala kufa bufi nagenda okumanyiza nga buli mbuzi gitunze emitwalo 3 gyafuna ekirwadde okululakala kwe tubaddeko kwegamba nkoze ebintu bingi nabeerako ne bodaboda nakolako emidaala gya chapati wamenye ekindekeki tukoze ebintu bingi okulaba nti tusobola okutuuka wano wetuli olugendo lwe luinforming ebintu bingi ebyenjawulo omanyi omuntu kati bwakutuukako ayinza okulowooza tolina kumanyisibwa ku bintu ebimu oba embeera z'abantu ezimu naye agenda okutuukako nga wali obaddeko n'abantu ab'enjawulo era ng'obabeereramu ddala kwawe kugamba nti naye ndiringa n'ababoda nga directed nga be balina okunsasula okudiringa n'owa boda alina story ate omupiira gwatudde waliwo eyankuya naŋŋamba ati boda bagibbi ate nga yali agikwese abacapati nabo kyekimu nabeerako ne washing bay kwegamba bannange tuyiribi omaliza okuvaayo okola masters degree okominawane kyekyadda kati ngenda okumanyiza masters degree yange already kati awo nga ntandise okuyingira nga business etandikidde ddala okugibeeramu nga n'abantu batandise okutegeera nga ntandise n'okutuuka ku ba client omanyize Katonda yampa omukisa nti buli lwembeera mu kifo nvaawo nkoze emikwano era ekisinze okumpa
amaanyi na buli kimu kye nnina olunaku olwaleero kigambo kimu social capital. Kati nkoze emikwano okuviira ddala mu offices ezisingira ddala okubeera ennene paka wansi eno ewasembera ddala. Kaakati egyo emikwano gye nkozesezza okulaba nti bwe babeerayo ka procurement olina omuntu gw'osobola okubira oba omuntu n'akubirako nti omanyi kati wano balina kye beetaaga kino. Kati neetandika okuluka bizinensi. Natandika n'abakozi ndowooza nga 4-5 kati ngenda mu bakozi omusa 50. Kati neetandika okuluka bizinensi ebyaddala nenfuka singa nemba mu bino kino kigezesa ne kino kigezesa ne kino kigezesa nengamba kasooke era nenfuka singa nnyo mu security systems ezo CCTV, electric fence, automatic gates, access controls, point of sale systems ne IT kwegaba nenfuka singirawo mu IT nefuna okumanya nefuna etutumu lingi era otambulira mu restaurants ezisinga mu Kololo high end restaurants ezenjawulo ne hotels ogenda kulanga systems zaffe zeziriyo zeziddukanya business zaabwe. Mucho netufuna n'omukisa nti tutrainiza abaana bangi kubanga nfuna abaana bano ba S4 ba S3 nembaleeta mu ssomero lyaffe wangi nina essomero erya family Kisaasi College School naye tulina n'essomero eryaffe erya company bwe tusomesa abaana ebintu ebiri technical. Kakati bajja ne basomayo maybe emyezi 2 emyezi 3 ne tubatwala ku site ne tubawa exposure agenda okubyayo nga naye technician abamu tuba retaining ne tubawa emirimu abalala ne bagenda ne batandika kuyiriba nti wano waliwo omulimu n'akola wano waliwo. So kati tusomeseza abantu bangi kwanza efunira ddala omuntu atalina kyamanyi bwabaliza okwanga talina kyamanyi ne tumutendeka ne tumusomesa. So kakati netandika okuluka okuva olwo kampani yaffe negenda ng'etambula ne tuva mu kukola emirimu gy'aba individuals ne tuyingira companies, private companies, ne tuyingira subcontracting, ne tuyingira government procurements, ne tubeera nti tutambudde. Ndowooza kati tuweza emyaka nga 10 in operation. Mukadde bamuze okutegeera kikyoyagala bakitegedde nti byebyo emirimu byo egyabo togyagala ogenda beerawo ku bijjo tebanakusaba mukyala. Omanyize kati gwe yali omulenzi omukulu kituufu omanyize ayagala kulaba ku muzzukulu. Nze nasoma nkyali muto ngenda okumaliriza degree zange 2 ndowooza nga nina emyaka nga 25. Actually honest ezokuba nga nina emyaka nga 24. So kati nabo kyali kibateedewaliro okusaba omwana w'emyaka 24 omukyala. However ebbanga lyange lyonna mbadde nga nkola ebintu by'ekintu ekikulu mu myaka emito era nga nakugamba emyaka gyange oyinza n'okwewuunya kubanga abantu abasinga bakulowooza kubeera mu myaka gya waggulu naye agenda okutegeera nagamba kijja kiteera sijja jjogera. So kakati nagenda nasooka nenkola neneetereza bonga tebamukusabye naye gwe nalukirowooza. Of course nali nkirowoozako kubanga nze saali omukwabo nga bano abavubuka b'ennaku zino oba abantu ab'ennaku zino abagenda ne bafumisa abantu b'abandi embuto ne babazaalamu abaana ne babasuula oba n'omuwala kennyini n'omuteeka mu buzibu. Pakati nze na famire yaffe erimu abawala 3. So kakati nze nzikiriza nnyo mu kigambo ekigamba nti kyokola munno nawe waliwo yali kikola. Kakati saayagala kweteeka mu mbeera nti ne baganda bange bayendiba Katonda ayinza okunsasulamu ekyo kinali nkoze ono. So nayagala nfune abaana mu makubo amatuufu era ekiseera bwe kyatuuka ekitali kyawala ne nnoonya mwana muwala gwe nafuna ne mwogerezeganya ebigambo byali biyitirivu naye nakkiriza era kati ndowooza tuweza emyaka gyaffe nga 3-4 mu bufumbo obutukuvu era n'abaana baffe bwe bali. So nasooka kukola nasooka nembeerako byentereeza kale ebitandikirwako kuba nali nga ŋŋamba omwana w'abendi bwe muleeta wano ewange nga sirina wetandikira tugenda kukola tutya. Kakati nasooka nenteekawo nga gye wandigambye nti foundation nti emmere tejja kutubula, rent tajja kutubula, education ekiseera kyayo wekinaba kizze nsobola okubitetenkanya kale nga nina kye tuyita revenue oba income ejja gye mmanyi nti yo income egenda kubeera ng'ejja
so kati bwe namaliriza nenfuna omuntu eyali mukwano gwange ebbanga eddene kugaba ne bitwanguyira okulaba nti tukwatagana netutambula baali bansaba naye ng'era tebanteekako nnyo pressure nga bamanyi ebintu byange bwe bansazeewo nti kino era sebo okugamba okugenda okuwasa ono omukyala nafuna sande emu ne mutwalayo ewaka yali nga ajjayo ewaka nga abazadde bange bamumanye nga mukwano gwange naye nafuna sande emu ne mutwalayo ewaka ne ssengawe nga tusigabe n'abazadde bange ki ne bagamba bino gwe ngenda okuwasa ne bagamba ennaku z'omwezi bwe ziti tugenda kukola okwanjula ennaku z'omwezi bwe ziti tugenda kukola embaga era muzeena nga gwe babisazeewo ddi ne bagamba kyekyo kyawedde programu bwekyo bweri kubaddaga programu zange zo nsooka nezirowoozaako neziteekateeka nimala neŋŋamba omuntu kino kye tugenda okukola era ne mukyala wange amanye ebintu byange I am a critical thinker ndowooza nnyo ku kintu ngenda okukola ekintu bw'okirabanga ekyaleero ne mba nakipulaninga ebbanga ddene emabega bwe kiba kyetaaga kusendingira nga nakisevingira bwe kiba kyetaaga kubeerako background work oba lobbying ogw'okukikolera nga nabikola dda kigenda okutuuka ku mmeeza ng'olready kimaze okubeera marinated bulungi nga kiyidi embeera zange yazitegeera era manyi okuteekeka decision kati nyinza okubeera nga wano leero ne mugamba olweggulo tugenda kupostinga abantu 100 naye nga mugamba essaawa nga 5 nagamba kiki nemugamba ekyo bwekito bwekiri nemugamba kakati ebyokuddawo ate nga kakati bikya katonda atuwadde obusobozi ebintu ebimusira ebintu byonna oli bwakuwulira nga ayogera birimu command birimu amagi bwe bityo to be honest bwe bityo bibiri of course mpuliriza but nesiga nnyo intuition yange oba subconscious yange kubanga kugambye ngenda okugamba ekintu nga already pipeline kyali kibaddemu nga kyali kyesazeemu communication zonna ozikoze kati engeri gyendi engineer oluusi ebintu ebimu era nze nina kye bayita quick decision making era ne muganda wange ati ne baganda bange bamanyi ekyo ekintu ekiri complicated nze manyi okukimulungula ddala kigambi nga kintu ekyo tukolayo tunalabireeyo tugende oba tutomere naye nga tukoze decision because a bad decision is better than no decision at all gikole otegere nti yali mbi olemere kubeerawo nga wejjusa nti kale singa nakola decision eno bwekola decision omanye nti otambudde ovuddewaawo kubanga ate bwotagikola olitegeera otya nti yali mbi oba yali nnungi omukyala muleeta ewaka force twatandikira mu bupangisa nga tubeerawo mu kisenge eddiiro yaffe ne tuteteeka nnyo obulamu bwaffe mpola ne Katonda nampa ekisa kye nga ne business nayo netandika okukulira ddala ku speedi ya waggulu nnyo okusomera twabirayo n'obwola obwakutawanyatawanyanga kakati obwola bwalingayo era ne mukyala wange ebiseera ebyo yali mukwano gwange kati nga n'obwo obwala obunsumbuwa yalinga bulaba kubanga yali mukwano gwange kati ebiseera ebyo twalinga ba mukwano kakati nga infact nalinga muyita nasenga w'abaana ogenda beera senga w'abaana bange bulungi nnyo kubanga nga ngenda nedopera nemugamba kino nemugamba omanyi ekyo ono yakoze bwati ono ayagala kino oyagala nakubuulira nakugamba kino nakugamba kino ngono oluusi balina okumutuma nemugamba genda oŋambire kwoyo nti agamba ki naye ebyesinga Katonda bye yabitegeka yali yatutegeka okubeera ffenna kati tugenda ngenda okumugamba nti naye owaayi lwaki ebyomukwano gye tubijjaawo ne tuteekawo ebyomukwano ogwannamaddala kati ate yewe nakimugamba yali takirowoozanga nagamba oyagala kutta mukwano gwaffe why you try to disorient us and bring issues between us naye nagenza okunali nsazeewo nga njagala kufuna abaana of course naye nga tendaba nti mu bantu bonna benali ndaba nga tewali muntu yali amwenkana bulungi bwe as in personality wise nga ndaba nti we banamuntwalako nizo kola era ate netandika kwejjusa kubanga namulirawo nga mukwano gwange nnyo ate nga manyi bulungi nga ne family zemanyi bulungi era agenda okugamba bazadde be nti ate omwami mwendetayo Shaban ne bagamba ono Shaban obafa abadde gajjaga nga nabo tebakikkiriza
naye lumu twali tuli ku Yidi ew'abajjajja omu ku baganda bange bamuyita Sadati yali azze ku Yidi nalinga muyita najja nga ogamba nti mukwano gwo buli omu amanyi ne family emumanyi najja kati Sadati n'atuuza nangane Shabani ono mukyala ono muwala biseeyo teyali mukyala wange ono muwala plan ki nga kitutegeeza omumanyi nti mukwano gwo nangamba ya naye tonnalowoozaako nti asobola okufuuka mukyala agamba biveeko ebyo biki naye kati nansigamu netandika okukirowoozaako kuba dali sikirowoozangako before netandika okukirowoozaako netandika okuteekamu ebikula nono nze naye ndowooza bigenda kumbirira byangu kuba ngono kyali wange twadde nga twemanyi maama yasimba olukono yalabanga byewakolanga bali nagamba tabaaka nange yagamba nedda ssebo nembeerako enkakasa gye nalina okumukakasa n'ebintu bye nalina okukola n'okutereeza paka we yatuuka n'agamba nti era kasita yasalawo nti kati tutambudde era naye namukwata amavumbavumba nemugana okutugenda kukola omukolo nenkola proposal mangu nga neetagitegedde mu mwezi gagumu nenkola okwajula mwezi gagumu embaga nekijjawo nemugamba kakati tuli ffenna kati baani oba tulwana oba tukola tutya tugenda bikola nga ffenna tuli munda okkiririza mu kyeddiini kyeragira ekyabakyala abamu oba omukyala asukka mu ne musajja mukkiriza naye obuzibu mbuuliriza wakawaiza okunyima emmere naye ndi musajja mukkiriza nzikiriza nti Katonda alina ensonga lwaki ensonga eyo yagireetawo etubeeremu so ndowooza enkola y'omutwe eyo kuweesanirira kakuleke tebakubya bigo byonna ng'obulamu bumaze okutambula bitambudde ekirowoozo ky'ebyobufuzi okifuna nti nga bwe nkugambye egyenvudde wange mbadde nga wa byabufuzi fine wali byabufuzi eri naye kati okomyewo wane kati okuva lwe nnakomawo ate enjawulo nti ebyobufuzi nagenda nembikyawa completely kuba nalowooza nti ebyobufuzi byaffe byali birakinga basic principles ziri ezedda abantu bwe babalonda naye nga babalonda okusinziira ku busobozi bwabwe individual merit kati ng'ebyobufuzi byaffe bifuuse diminished oba babinyumiriza edda nga ne MP okujja nga bamusimbira ebitooke ne bamusololeza n'amafuta agamuleese ng'era akabbo kabeerawo ate nga bagenda okumuleeta nga bamwetegereza nnyo ate nga ddala yasaanidde okubeera omukulembeze naye kati gwalina obbawe era babeera balinzi olumaliriza buli omu ng'ajja babeera babalinzi obawe era si kubawa bokka naye ne bakuteeka abalonzi kati ebyobufuzi byafuuka commercial completely and also omuntu asobola okuba eri nga tasobola kwogera tasobola kuteesa naye najja n'ekisawo kya ssente n'akyusa dynamics za buli kimu so kakati nakyawa nnyo ebyobufuzi kubanga of course nakulira mu family ya byabufuzi mukadde wange taata Haji Latif Sebagala Sengendo abadde mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe ebbanga ddene naye ebyobufuzi bye tebyali radical nze bwe ndowooza always ye abadde of course personality ye muntu akkiriza nnyo mu kuteesa n'okukwatagana naye kati ebbanga we lyamala okutambula ebyobufuzi ne bikyuka ne byagala okumuforcinga ate okubeera ekintu kyendowooza nti teyali oba okubeera mu radicalism eno ey'ebyobufuzi ate nga radicalism erimu opposition mukka radicalism erimu ne mu NRM mulimu radicalism sebo waliwo ba NRM radicals nga yasobola okulaba ekintu ekikyamu n'agamba nti kituufu kakuwa NRM yakikoze sekikubo sigenda kumenya amannya g'abantu nenga batwogera ku bantu bebayita radicals be bamanyi honorable sekikubo mwali ate sekikubo bamuyita rebel in fact sisuubira nti sekikubo NRM radical kubanga ate ye amanyi okwawukana ne NRM kyegambye ne waliwo bali ba radical nga ye ekya yero kya yero woba oleesa ekidomola nga kya yero nga kyomugambye nti ekyo aba agenda kukironda yadde kidomola kasa kibeera nga kyaki era ekyo kyekimu kyekiri ne mu NUP nze ndowooza nti
abantu bava ku bino ebintu ebyokwetegereza nnyo n'okufumintiriza nti ddala ono omukulembeze mulungi, ono omukulembeze tumulonda lwa nsonga ssemasonga ennene. Kakati ebyobufuzi n'embikyawa naye omanyi guno gulinga muzimu. Nali awo nga simanyi nakumanya era ngamba nnyo abantu nti omwaka oguwedde mu January singa wali osobola okumbuuza nti oba naabeera mu byobufuzi mu December naye nkugambirawo nti nedda. Naye Katonda yampa okulabikirirwa nga ndaba ebintu bingi naye nga ndowooza nti ebintu ebimu ebyo byandibadde bitambula mu ngeri ey'enjawulo, naye ng'oyinza okusanga omwala nga guli mu stagnant water naye nga abantu era balinze gavumenti, nosanga ebisaaniriko nga biri awo bitumbidde era nga abantu balinze gavumenti. Kakati nagenda okulaba nga ebintu bingi byetaagamu obukulembeze obulungi. Kakati nineebuuza nga ekibuuzo nti kati gwoba olaba nti bino ebintu byandyetaaza abakulembeze abalungi nga waliwo abaliwo, gwoba olaba nti oli mulungi okubasinga oba osobola okuteekawo essuula empya, lwaki tobigendamu? Kati ekibuuzo ekyo nesiiba nga nkyefumintiriza nnyo era ngamba nnyo abantu nti nze unlike abapolitician abaliwo, nze sinziyiri saatumibwa bantu. Maye abantu bagamba nnyo nti abantu bansabye nzije, nze abantu sibeebasaba. Katonda yamusaba naye Victor Kamenyi yagala ti Katonda yamugamba yamulabikidde gyesimbe. Nze abantu sibe bansaba naye Katonda teyabiriimu, naye nze neetuma bwe mmala okulaba nti obusobozi mbulina n'okulowooza nti nsobola okuteekawo ettaffaali eddala neŋŋamba kaŋŋende ndaga abantu obusobozi bwange na biki bye ndowooza nti tusobola okukola. Olinako cooperative walowoozaako yonna? Kirowoozo si kyofuna okujja nga independent? Era najja independent from the onset. Setabaako mu kamyufu ka NUP, ka PFF, ka NRM, naye nga ssebo nina abajjanga okwagala okumpa kaadi zaabwe nno nga sirina mu kamyufu. Ne bajja ne bagamba ffe kaadi tugikuwa ku mmeeza, tukimanyi ogenda kufuna obuwanguzi, kkiriza ojje ku kibiina kyaffe. Naye engeri gye nali ntandika ebyobufuzi bino ne ndowooza nti kansooke ngende abantu bantegeere nganzi nkole erinnya eryange ng'omuntu. Omanyi wali ku political party abantu banyina abantu bangi be balonda eddala ebiseera bino naye nga tebategedde nani gwe balonze, naye nga bagenze bugenzi nti woolaba omuti gwe tiikinga. Kakati nze nayagala abantu bategeere nti tulonze Shaban Ssengindo era mu kalulu kaffe akeekyanja twalinaku olwo olunaku twalina abantu abawangula meeya yali wa NUP, omukyala Lubian Lee, mukama waffe Lubian Lee, omukyala naye yali wa NUP omanyi kati wabeerawo kasalo ow'abaami n'ow'abakyala. Kati omwami nze nenzirira ku ssaawa nga ndi independent. Ku Lubian Lee kwali kwesimbyeko ow'essaawa, ku mukyala naye kwaliko ow'essaawa n'ab'obubonero obulala. Bagamba obubonero obwo essaawa ne yali ssaawa bwali obubonero bubiri naye nga bwangu okuggwayo nti bwali nga bwakugula kituufu kubanga nze saakagula. Nze ebintu byange no bibaddemu omukisa nayanguyizibwa ngenda okutuuka okwewandiisa essaawa n'omupiira yes. Nze ngenda okutuuka okwewandiisa era abantu baŋŋambako nti abamu ku bantu betwali tuvuganya bo baali bataddemu ne busentesente okugula akabonero biki, naye nze nengenda nenninda ng'omuntu omulala. Ebiwandiiko byange byali birungi nnyo ne biyitawo mangu awo. Nze omu kwe basooka okusoma era nze yasooka okusaba akabonero. Kati buli lwe bakusooka okusoma erinnya gwasooka okwesalirawo akabonero kikoyagala. Era lwe nasookayo bwe batuuka ku kyanja ne okukola nominations basookera ku linnya basooka infact wa NUP yoledi yalina akabonero ke. Kati bwe batuuka ku independent zigwe basooka okusoma erinnya era neŋŋenda nenoonyayo essaawa yange bulungi nenzija nentunda essaawa kubanga nzikiriza nti essaawa yene eyaffe okulaba nti twetegerera omulembe ogwaffe. So January bwe tubadde nga tutambula nenjoyininga ebyobufuzi era nze omu kwabo abantu abayingira akalulu kano leeti nnyo kubanga nze nakola kampeyini ndowooza emyezi ekinene nnyo 3 okutandika abantu okumanya nti ndi mu kalulu n'abantu okumanya nti waliwo noono omwami yeesimbyewo myezi 3 n'emmotoka twazirabanga ziri branded. Ebyo byonna byali mu myezi 3
ebyo byonna twabikolera mu myezi emeka mu myezi 3 ne tusobola okutuuka ku bantu nanoonya akalulu wanzitukira emotoka yasinga okutambula nyo yali Nadia nina wepakinga awo ekyanjaawo Nadia kakati ate eyo Nadia omu ku basajja bange ba broker akakamotoka nali nakamuguza kati kali kange nga kakola emirimu gya company kati we nayingira ebyobufuzi yajja kuzina ngamba jangu nze tekeke ekipande kwange nemotoka olinga yajingabira obuguzi kwange sente zinagimuguza naninga yagimugabira obugabizi nangamba gweteekako ekipande kyange kati engeri gyali broker ng'azunga okukamala kati Nadia nako ne katukolera twalinamu nemotoka endala abantu twalina favor twalinamu emotoka zaffe zatambulanga abantu ababoda abaki emotoka za drive biki naye twatambulanga do to do okuva ku makya ssaawa 3 paka ssaawa 11:12 nga tuli ku bigere tunoonya kalulu. Olunaku Haji Sebagala omugenzi Nasantege Sebagala seyarafa mba ngenda ekisaasi okumuziika mukadde wange oyo nenfuna akabenja akali kagenda okumalawo obulamu bwange bwonna. Emotoka yange yakyuka neyefuula nekwata omuliro awo ekisaasi kufaayobe ekisaasi awo kunoda naawe waggulu kabula kateegweyo neri wansi ne Katonda nansaasira. Wali edduka? Nali nziruka ekituufu kiri nti nali nziruka obumenyi ebyabavubuka awuga nalira akagulawo kamakekisi nga nkewulira kakadduka kakati okuva olwo nenko ekigere kino nekifuna obuzibu okukosa nenkosebwa mu kigere muno era nenfuna gye bayita ACL teya kwegamba ebibi byonna nerifuukira ddala cabbage kati nenkola operation nebanbeerako byebantereezaamu era ebbanga lino lyonna ebibi libadde lyatereramu nga sisobola kufukamira bulungi nga nsaala na biki naye nga nafunako akalembeekereza naye sebo okuva lwe nadda mu kalulu evivi lyaddayo nga bwe lyali era kati ntegeka no lyaddamu neritandika okunnumira ddala era kati ntegeka kulaba nti nsobola okuddamu okufuna akasente okuddamu balikoleko buto kubanga lyali terimanyidde kutambula okwo kuyimirira kuyimirira kuddukaddukamu weewuuba kuba motoka za drive kukola kutya nanga akalulu era bw'osanga omuntu eyeesimbyewo naye oba togenda kumuwa kalulu wakiri mulimbe mugambe nti nja kuwa tomumalamu akalulu kirala naye gwe mukujja muli wali okiwulira nti ogenda wangula? Of course sakimanya naye kye nali neesiga nti nsobola okukonvinsinga abantu ne bannonda kubanga again Katonda yampa ze nina obuzibu. Oyinza okundabira ewala nondowolereza ebigambo 1,400 naye bwe nkusemberera bwe nti nenyumyamuko naawe eddakiika 2 oba 3 toddamu kulowooza nti oba nyiza okubeera nga bw'obadde ondowolereza. So kakati bwe lwe nagendanga mu kyanja omwo nembeerako abantu groups ze na meetinganga obuka nno ngayogera bulungi nono ne kino akyoge agenda tukolera kino kati abadde tutandika okubakyusa one step at a time. Eyatandika nga sirina yadde n'omuntu omwampagira tugenda okumaliriza nga kyanja yonna eyimba ekigambo kimu masabo. Wano ng'otambula madamu yabeeranga naawe? Of course madamu teyasooka kubeera nange. Manyi mu Buganda ate oli musajja Muganda amaka g'omusajja agasookera ddala era oli bwakubuuza nti olina amaka era abantu basooka ne beebuuza nnyo ne bagamba nti ono ayinza n'okuba n'omuvubuka getumula atalina mukyala atalina baana naye nze mnamanya nti bajja kutegeera era towards the end of campaign awo nga campaign zigenda nga bonakola strategies ezo ezakamu nagamba madamu ono kamugyeyo oluvannyuma kubanga engeri gyali mukyala mulungi ennyo nagamba kano ate omanye abalonzi nno bano obuntu butini bubawugula tugenda wali eri wennyini empiki esembayo. Yes, so omanyi nze nakolamu campaigns zange again nga wembagambye nti nze nali
ebbanga lyange lyonna nfumiitiriza nnyo ate mbala nnyo generally engeri yonna gye mbadde nga nkola ebintu byange ama serial lobbyist. So being a lobbyist kitegeeza nti olina okulowoozaako ku different outcomes ezo n'eziyinza okuba mu kintu nga tonnaba kukigendamu. Kakati nze namanya era balinga bambuuza omukyala nga nze mmanyi mukyala wange bw'anajja mu kalulu wano ewasemba ng'ebbugumu litandikidde ddala okufuuka ebbugumu alina kyagenda okungattako kubanga abalonzi abo batunuulira obusonga butini nnyo. Bayinza okuwa akalulu kakubuuzize n'omukyala omweru omulungi era mu campaign drive zaffe ezasembayo ebbiri mukyala wange nembeera naye era bw'okebera tiktok zaffe n'ekisinga okuba nti kyatambula wo kagundi ke twakola awo aka vimba Shabani vimba nga Kyagulanyi bwe yakola gundi ani yali ani mpozi mulya nnyama kati naffe twakikola ekyanja eyo neze nakikola nkutte mukyala wange bwenti nekitambula wonna mu kyanja. As small as it might be, abakyala bonna mama kyanja ali atya naye balina omukyala omulungi omukyala nafuuka omukyala. Kakati empiki nayo nali ndisenvinze ninga kati naye ejja kubeerawo nekitwongera mu kalulu kaffe ng'ekirungo. Nitulaba nti twatambula mugo omwaka ogambye nti olube yali kubuuziza mu January nti ddala ogenda kwesimbawo mu December wali bale tolina ansa ntuufu. Mwezi ki woosalirawo n'ogaa nti kati nzija? Nasalawo ndowooza nga wabulayo wiiki nga 2 okutunominatinga. Pozi batunominatinga mu mwezi ki? September, November. Yali September. Nga wabulayo wiiki nga 2 okutunominatinga. Era neŋŋamba nti kati nina okuvaayo abantu batandika okumpulira ate nina okuvaayo nga really independent kubanga nali nkimanyi nti akamyufu ka NUP kali kagenda kuleeta aba independent n'aka NRM. Kati nze nayagala ne identifying nga really independent from day one. Era kyannyamba nnyo nensooka nenfulumya ebipande mu kyanja wonna nga tebiriko kabonero naye nga jasi biriko omuntu ng'ali awo abatunuulidde bw'ati abadde balikoga kati ono yaavuddewa yani. Jjukira akalulu kano abantu badde bakanoonya emyaka 2 emyaka 3 batadde ku bido bategese ebikopo by'omupiira bakoze biki. Wenamala okuteekayo ebipande nensooka nenfuna emmotoka ya drive yali nnene nnyo nensooka neeyitamu wonna nga just kusasamaza kuza nayagala kusooka kusasamaza abantu batandika okwebuuza ani oyo. Abantu batandika okubeera inquisitive babuuza who is that person. Then netandika okukola awo wonna nga tebanaba kutunominatinga twazaako kyetukola program ya bulungi bwansi. Ebyo byonna nobikola mu wiiki ng'emu 2. Program y'obulungi bwansi yonna giraba kuba kwaliko n'obugaali. Netukola program y'obulungi bwansi wali kutambulira ebintu netusooka netulongoosa abantu balina kasasiro okola bulungi bwansi nga ne president ali kololo. Kituufu. Abantu netusooka netubajja mu kasasiro abantu balina kasasiro era ekimu ku kyampeesa akalulu kasasiro kuza abantu balina kasasiro mu mayumba gaabwe abatuulidde tebamanyi kyakumukolera ate n'abakulembeze ababaddewo nga tebateekawo mbeera yakulaba kutya bwe bajja mu kasasiro. Madamu ng'ofunye ekirowoozo ky'okwesimbawo ojo kimugamba manya abakyala bano mu bulamu bwaffe baditamininga nnyo ate abayagala naye omwebuuzeeko naye abayagala nti naye waliwo decision gyako. Kakati nze nno kankubbireko bwe nali ngenda okuwasa mukyala wange emu ku commitment gye nakola naye oba ebimu ku bisuubizo bye namuwa kubanga yali amanyi muva mu family eri mu politics namusuubiza era netukkiriziganya nti siribeera mu byabufuzi obulamu bwange mwonna kubanga yali tabyagalirako ddala era nemugamba nti nze ondabira wano nze siribeerako mu byobufuzi. Kakati awo nali ekyayogeriziganya na muntu amala okuyigira ennyumba awo sebo zaafuuka boss. Eddiini egamba nti okkirizibwa okulimba nga weetaasa. Kakati naye ndowooza newe nakyogerera awo nga sisuubira nti nnyinza okujoininga elective politics olw'ebizibu bino ebyenjawulo bye nkugambye bye nali ndabyemu naye decision y'okujoininga politics naye tetwagikubaganyako birowoozo kuba nali mmanyi kyagenda okuŋŋamba naye nagimutegeezaako
kyenaddamu okumwebuuzaako nga nninga amusaba ebirowoozo kyali nti posta kyefaanana obulungi kyowa eno posta gyetuba tukozesa you serious genda okulaba nga ndinga alowooza nti siri serious nenfulumyayo sapu ne bazireeta n'ewaka ne mugaa kweno neeno eriwa era nga taddako akasaati ndi serious nenfulumya nenkola posta zange nga 3 ne baziteeka ku kkubo agenda okuzuuka kuba kyavuga ku kkubo atwala omwana ku ssomero alaba nga n'omwana amugamba my dad is there my dad awo yategeera nti kaakati omusajja atabuse ali serious naye nga mwebaza nti okuva lwenalaga oba siriasi bwange naye teyateekawo nnyo mbeera eremesa oba mbeera yakuteekawo nnyo omanyi omukyala asobola okukuteekako embeera seeka nagamba sibikola bibyo nga ne boddayo waka n'omunyonyola nti mbadde n'abalonzi nga tasobola kubitegeera naye yakyembracinga era yanyambako nnyo ne final day yali akwasaganya ebintu byonna ebisinga netulaba nti tutambuza. Lwaki olonda ekifo ekyo kyewajjawo? Lwaki mu byonna byonna ebifo byewalowoozaako kuba abantu bonna abasinga bagambanga bwewali ng'oyitewe nafuna kyaseberako komukyanja naye bonna abantu nga baga kale singa yazikubwa MP olunaku lwokola bulungi bwansi that was the kukizimbe we nali kukyanja omolo nga bagamba kale ayonoonya obudde lwaki tazikubwa MP lwaki ekifo kyewayagala ati zikugambye nti nze noonya nnyo okumanya walabanga bw'onooyiikiriza nalaba nti ebiseera byange byonna of course mbadde nga mu family ya byabufuzi naye mbadde sibeerangako candidate kakati okutabeerangako candidate nekitegeeza nti mbadde sirina kumanyisibwa ku nsonga ezimu kakati nenjagala nsooke ngende mu ssomero nesooke nfuna okubangulwa ku nsonga ez'enjawulo era nebaza Katonda nti nakola okusalawo kuno okulaba nti nsobola okujja ku kifo ky'obwa kansala era kigenda kuntendeka nnyo okulaba nti ntegeera structure za gavumenti bwe zitambula kuba buli lwofuuka kansala otegeera ddala emitendera gyonna omuntu gy'alina okuyitamu n'ategeera local government etambula etya n'otegeera kino kiri kitya n'olaba nti osobola okutambuzaamu ebyobufuzi ng'obitegedde. So mu bufunzi tulowooze nti kino ekisanja bwe kiggwako era tokomawo ku kifo kyekimu. Bannakyanja nabasaba ekisanja kimu era enkuwa obweyamo nti ekisanja ekiddako ensaba Katonda andage bwoyiwa okudda naye nga saagala kufuuka mulungi omu nti ngenda kusigalamu ekyo ekifo kyennyini emyaka egiddaka njagala kisanja kino kimu abantu baffe tubakolere batusiime basobole okubeerako ewalala we batusindika nti genda wano. Lwaki kweyagaliza obwa sipiika? Ekisooka ekyenjawulo nti ate obwa sipiika luli nakugambye nti nze yeetuma kakati eno enjawulo eri nti bakansala bo bazze ne bantuukirira abayitamu oluvannyuma lw'okunkolako research n'okunoonyereza ebintu ebimu bye nsobodde okukola mu bbanga ettini n'okutegeera amaanyi gange wawe gali ne baŋŋamba nti genda mu kino ekifo ky'obwa sipiika kubanga tusuubira nti gwagenda okutuyamba okubeera nti tukolera abantu baffe. Obwa sipiika obwo obwa division eyo bw'obutunuulira bulinga ng'obwa sipiika bwa parliament just at a smaller scale. Ate kati devolution yazizzaayo nnyo obuyinza ku ggombolola kaakati nekirabika nti tulina okubeera ne sipiika nga ddala ekisooka nga mumanyi ku ekyo kyagenda okukola, ekyokubiri nga teyeerya ntama, ekyokusatu ng'asobola okunyiga amapeesa n'atetenkanyiza kanso n'alaba nti buli omu asobola okweyagalira mu kanso mu kifo kye kyonna ky'abeera alimu. Kakati nze obulamu bwange bwonna bino bye mbadde nkola kanso okuva waggulu paka wansi ngimanyi nnyo. Ekyokubiri nti mbadde nkola emirimu egy'enjawulo egirimu okulobinga. Kakati obwa sipiika obwo kasita ogatta skills z'okulobinga
ne skills z'okuteesa n'okukwanaganya n'abantu esobera osobola okubeera ku by'osobola okukolera abantu ne babitegeera ne babimanya. So bakansala mbadde nga mbategeeza nti abantu abeesimbyewo bayinza okubeera nga bangi nga balungi, naye twetaaga tulondemu asukkulumamuko agenda okubasobozesa okukola ebyobufuzi byabwe. Kubanga speaker yakwempowering n'amanya nti kakati bano bakansala bange kambateeketeekere bafune emmotoka egenda okulima mu luguudo, naye nga bwe bagenda mu kitundu kyabwe balaga nti nabo bakoze, oba nenteekawo programs ez'enjawulo ezigenda okusobozesa okuwa bakansala bano empowerment basobole okukola ebyobufuzi. Kubanga kansala yenna aba agenda kufuna obuzibu bunene nnyo bw'abanga atunuulidde musaala gwokka nti gwagenda okusobola okuddiza abantu be. Kakati ffe twagala tubongereko aspect ya service delivery. Position y'oliko omuntu abafuna asaaga basente. Kuba kansala omuntu afuna babadde nga bafuna $2,800,000 ng'omusaala omwezi oba after omwezi. Of course nga balinamu buseating allowances ndowooza bangamba bafuna $2,000 oba 3, naye nafuna omukisa neŋŋenda bakansala babadde nga banoonya okusinkana Minister wa Kampala ebbanga ddene, nenfuna omukisa Hajat Misa Kabanda, Hajat Misa Minister owa waggulu, nenfuna omukisa nti nabakulembera ndowooza wiiki nga 3 emabega ne mbatwalayo ne tubeerako akafubo ke twatuulamuko naye ne tumubuulira ensonga ezimu abakansala abo abaguno omulembe oguliko ze badde nga bafeesinga n'obuzibu badde nga bafeesinga, era nsuubira waliwo ebigenda okukyukamuko. Kwegamba natandika dde okukola yadde sinaba kufuuka. So kakati ndowooza omusala bayinza okugwongeza kubanga kakati speaker ayitaba wanjawulo kusala kansala afuna $2,800,000 ndowooza speaker n'atuuka mu $5,000,000 oba 6 oba ziri awo tezisukka $6,000,000 bw'oba ofuuse speaker. Then of course nobeerako n'obuntuntu obulalala wano nawali n'emirimu gy'osobola okugaba, oba osobola okugabayo emirimu 2 oba 1. Ensonga lwaki sibimanyi emoluments ze bafuna sizimanyi nti nze ekyange tekiri financial. I am not interested in the financial aspect ejja n'ebifo ebyo oba bufeebafeeba obutini obujja n'ebifo ebyo. Ekyange kya service delivery. Nandibadde seetaba mu mazina ga nkima gano, naye nagamba engeri gye sitya mukira kambyetabamu. Omuntu ategeera ayina business ze abadde yeekolera ebibye n'abeera mu bulamu obuli private, tosobola kusalawo kujja mu byabufuzi ebirimu enkwe, efitina, efubitizi, enge, ebirimu buli kimu. Naye bw'otunuulira bigger picture eya service delivery n'okulaba nti ogatta ettoffaali ku nsi yo n'ogamba nti omanyi kati katubigendemu. Lwaki kubuuziza ebintu ebyo bannabafuzi abasinga kati ebyobufuzi babifudde bya ssente oba onfuna oli alema n'okukakasa abantu nti nze bwe nzija kino ne kino ne kino ngenda okukola naye ng'olajja n'ayimirirayo ddakiika nga 2 n'alekawo $5,000 n'agenda ewasigadde. Bannange mundabiranga ddala nze gundi gwenamwayawo $2,200 oba $5,500 n'avuga n'agenda ewa. Nakugambye politics waffe afuuse highly commercialized, era njagala kunenya president waffe President Yoweri Museveni, naye commercialization of politics ndowooza ayinza okuba nga si ye oba n'abamu ku bantu ab'omu gavumenti nga be basinza okukireeta kuba be basinga okubeera ne ssente. Kakati be bayimusa stakes ezo ne zibeera nga ziri waggulu, n'owulira nti ono baamuguze, ono baamuwadde kino ne bamuwa kiri, naye ate ne opposition naye ate yo nereeta ebya politics alimu deal making oba politics wa diiru. Waliwo under table deals nyingi zikolebwa especially abantu b'omu opposition ne beefuula nti tebakwatagana na gavumenti yaffe eriko naye nga tebakwatagana nayo, ne beefuula nti teboogera noono naye ng'ekira ayambala gomesi n'agenda n'akola ki n'amiitinga omusajja. Era nze njagala kwebaza abo abaavuddeyo mu lwatu nga bakulemberwa omukulu Nsibambi abagenze in broad daylight ne bakkiriza okubakuba ebifaananyi, ne bakkiriza nti omukulembeze twamulabye, kubanga omukulembeze w'eggwanga, mukulembeze wa Uganda yonna tebagenze kusinkana chairman wa NRM, bagenze kusinkana mukulembeze w'eggwanga. Era nze ndowooza
nange kenyini bwe mba nfunye omukisa ogusinkana omukulembeze w'eggwanga sisobola kutamatama kubanga abantu bange balina ebintu bye beetaaga okubatuusaako ate ng'oli ye fountain of honor yalina obuyinza bwonna yalina amaanyi gonna yagamba nti kun fayakun ng'abasiraamu bwe tugamba nti kibe ne kiba kakati nze siri ng'abo abagamba nti omukulembeze w'eggwanga bikiri kimu nze era ne luli nakugamba ndi kye bayita stock empya mu politics ekikyamu ekituufu kituufu bwe mba nga ndaba nti owa NRM yayogedde ekituufu nga ngamba tugende n'ekyo kyekituufu owa opposition waleeta ekituufu nga ddala kituufu nga kiyamba abantu nga nkwatagana naye nga mugamba ekyo ndaba kituufu kijja kutambula ebyange bigenda kubeeramu nnyo okuteesaganya n'okukwataganya kubanga sayidi zonna zeetaagaŋŋana buli omu yeetaaga munne mu mbeera efaanana bw'etyo n'olwekyo katonda waba tusasire tufuna obwa sipiika tugenda kukwatagana na buli omu era temubeera surprise bwe mundaba nga ndi ne pulezidenti oba nga mundabye nga ndi n'owa NRM oba nga mundabye nga ndi wa opposition ye mumanyi ndi sayidi ki sayidi kye yakuya kakati bo babuuze balowooza ndi sayidi ki kakati nze nga wa independent balabye omukulu ng'ali ewa sipiika abamu ne babuuza lwaki Abubeka Kawalya mukulu wange oyo simunenya era it is well within his rights okugenda ewa speaker kubanga he's a serving member of the 11th parliament kitegeeza nti speaker yabadde amukulembera ne mu seat ne mu parliament eno ebaddeko era abo bonna yadde bangi tebagenze ewuwe waka bangi babeera mu office ewuwe tebavaayo kakati nze mwebaza okubeera omwerufu era njagala nnyo tuteekewo essuula empya mu byobufuzi by'eggwanga nti tetulina kubeera ba mukwano naye tulina okukkiriziganya ku bituufu oba ne tukkiriziganya mu butakkiriziganya bwaffe oba ne tukkiriziganya okukkiriziganya ekyo kirina okubeera we must either agree to agree or we agree to disagree naye ng'enkomerero ya byonna nga tukkiriziganyiza there has to be something tulina okubeerako kye tukkiriziganyako oluusi tuyinza okukkiriziganya ku kintu nga kiyinza okuba nga kiyamba gwe naye ekya tuyinza okukkiriziganya ku kintu nga kiyamba nze one or another at the end of the day engeri gye tuli bannayuganda eno national cake ffenna tugirinako obuvunaanyizibwa kitegeeza nti ffenna tulina okugitemaatema ne tulaba nti buli omu afunako omugabo gwe oba wa opposition oba wa NRM oba wa Munyankole oba Muganda nze wange ebyo tebiriiyo buli omu mulaba nga munnayuganda era abantu baffe abeekyanja n'abantu b'ennakawanzi mbagamba nti nze sigenda kubeera n'oyo politics obw'ebibiina agamba nti kati kino bwe kiti bwe kiri ono bwagamba kino ekibiina wekireeta nti kino ekikyamu nga nawo omala gagenda kapooli wa kibiina gundi era nebaza Katonda eyampa ekirowoozo ekyokujja nga independent kubanga sikyafugika siina ngamba oli gumite program yaffe bingi ebigenze mu maaso bingi byetutegedde ku Engineer Ssenyindo Shaban bingi byembadde mutamumanyiiko olwero olugendo lwe abantu abasinga tubalabeeyo nga tulowooza nti ebisinga bibaddewo kaweevu naye nga si bwe kibadde akadde kale eddakiika ezigenda okusembayoko nawego njagala twogere ku bwolaba ebyobufuzi by'eggwanga Uganda kuba kati abantu mubakulabirako bunabu generali yabadde mukalu bwinge eggwe byali byatano n'okomawo byasize ekifaananyi ki eri bannayuganda nze ndowooza nti kana akalulu ke tubaddemu kabadde tekabangawo emivuyo egyetobese mu kalulu kano ettima fitina sente tulabye ebintu ebitabangawo mu kalulu gwe mulundi ogusoose okulaba akalulu ng'abantu bakeera bali unopposed abaana bakeera emakindi waliyo meeya baali besimbyeyo abantu 10 yamaliriza nga wali bonna omwenda abajjamu mu kalulu n'asigala yekera ne bamulangirira bwe tulabye akalulu nga namba 4 asobola okulangirirwa namba 2 n'atalangirirwa oba namba 1 oba namba 3 tali center nefuuka cash center neva ku kubeera tali center nefuuka gye bayita cash center
twali ku Tale Center ennaku 3 nga tuli eyo kiro na misana, teri kunaaba, teri kola kutya, naye nga bw'osomagiramu bw'oti ogenda okwekanga nga abadde ow'omukaaga yakuwambye. Generally akalulu nze ndowooza bintu bingi bikoleddwa bye ndowooza nti tebyandikoleddwa. Oba owagira gavumenti oba togiwagira, waliwo ebintu omuntu byalabako obulamu n'omwana abirabako n'amanya nti kino kikyamu, kino kituufu. So campaign zaffe zonna nga bwe zibadde twagezaako nno okusooka okubeera ab'emirembe. Generally akalulu kasooka ne kabeera ka kimpowooza ennyo nga ka mirembe, naye ebintu ne bitandika okuvaayo wano wonawali. Kati ate ne tuyingira internet shutdown, so ne tutafuna bintu bingi, ne tutamanya bintu bingi. Naye ate ejjo ly'abalamu NTV yagenze netuleetera ebintu ebingi ebyaliwo nnaku ezebbiri ez'okulonda bye tutamanya. Ne tugamba bannange tuli ku ki? Ensi yaffe eno yonna yaffe. Nze ndowooza buli muntu yandibadde ng'ekifo mwali obuyinza bwalimu tabukozesa kwongera kunnyikira nsi yaffe, naye nga bukozesa kwongera kulaba butya bagenda kugatta toffaali, tabukozesa kwongera kwawula mu bantu baffe. Kubanga buli lw'okola ebyobufuzi nga birimu extremism eyo n'okwawula mu bantu kituleetera obuzibu. Abantu kibaleetera n'embeera etaagala yadde kubeerako nteesaganya yadde gye basobola kukola, kubanga omuntu oba wamukosa nnyo. Buli lw'okosa omuntu ennyo ebintu ebinene ebisembayo aba takyalina beetu ne kawaazi konna akandibaddewo omuntu oyo okwogerako ko naawe ne mubeerako be mukkiriziganya nawe konna konna oba okatemyewo. So kakati nze ndowooza emyaka gino 5 twandigikozesezza kwongera kuddaabiriza mitima gy'Abannayuganda, kubanga abantu bangi si ba opposition si ba NRM bonna balina ebiwundi ku mutima. President Museveni yawangula ne 71%, era nzikiriza nti agenda kutufuga mu gino emyaka 5, naye alina okukola omulimu gwa jjajja ogw'obuzaŋŋanda, akomyewo emitima gy'abantu, atuteeketeekere eggwanga lyaffe emyaka emirala egijja mu maaso, kubanga yayinza okuba nga takyalina myaka 2 oba 3. Ffenna tuli bakugenda, naye waliwo gye tuyita natural clock tugipima nga tugambye nti kati naturally Munnayuganda life expectancy ye ekoma ku myaka emeka. Kakati bw'oba ogitunuulidde emyaka gy'omukulembeze w'eggwanga oyinza okulaba nti ayinza okubeera mu myaka egy'olweggulu. Kakati atuteeseteesa atya? Okategedde? Atuteeseteesa atya okulaba nti tugenda mu transition, ensi yaffe egenda mu transition, ate nga tekigenda kutuviirako buzibu. Omanyi abantu change eno, change nnungi ate mbi. Bw'otateekateekera change esobola okufuukira obuzibu, bw'olemesa change nakyo kikufuukira obuzibu. Bw'otakyuka enkyukakyuka naye eyinza okukyukiramu nekufuukira obuzibu. Kakati nze ndowooza nti ekyandibadde ku mwanjo yandibadde issue eya national reconciliation, enteeseganya ezirimu okutabaganya abantu bonna mu mbeera yonna, kubanga ffenna tuli Bannayuganda. Siri omu ku abo abakkiriza nti tufuneewo international communities oba abantu okuva ebweru bajje batugonjoolere ebintu byaffe ebiri mu Uganda wano. Ate nga naffe tuli bantu bakulu, ate twetegerera. Ate omuntu ava ebweru sisuubira nti asobola okwagala ensi yaffe okusinga ffe abaliwo. Ofunza ayinza n'okujja naye ng'alina ebigendererwa bye. Asobola okujja ng'alina ebigendererwa bye. Tasobola kujja nga talina kigendererwa. Tasobola kujja mbu nga yayagala just kutereeza nsi yaffe. Kiringa ng'okugamba nti omuntu asobola okuva ebweru n'alabirira abaana bo okusinga gwe nannyini maka. Ky'oba olaba nti abantu bajja ne bafa, omuntu muganda we n'atandika okulabirira abaana, era tasobola ne baba nga abaagala nnyo, era tasobola kubaagala kutuuka nga taata. Kubanga era n'Abaganda balina enjogera egamba nti nannyini mufu yakola ki? Yakwata awawunya. N'olwekyo nze nsaba ensonga ya national reconciliation oba national dialogue tugisoosowaze, kubanga nze ng'omuntu entiisa
okulaba nti omuntu kakuba wa red tasobola kwogera nawa NRM kimpa obuzibu sikitegeera kubanga buli kimu kitandika nakwogera buli kimu kimalirizibwa nakwogera bino ebyokweraga amaanyi tebikola amaanyi gonoona bwonoonyi ate mutegeere nti wali empologoma ebbiri wezirwanira fe bunyeera obumyu fe abakola ki n'obusubi bwe bukola ki bwe bufuna ebizibu kakati bali abantu bagenda kubeera eyo beeraga amaanyi naye nga ate obuzibu buddira ffe abantu ba wansi ekitandibadde kituufu n'olwekyo nze ndaba nti ebyakalulu byaweddewo akadde kakukolera abantu akadde kakukola byabufuzi bya kintu kikulu kubanga ffenna tukimanyi tuli mu kwetegekera transition mu mbeera yonna oba okiraluba tokiraba kakati twagaliza omulembe ogujja tuleme kwonoona. Let us not build by destroying. You do not build by destroying. Ozimba bw'oyongerako tozimba ng'omenya kubanga omuzimba omukadde ate nagwo guba n'omugaso gwagwo. Kakati ffe abavubuka tulabe bute bwe tukwatagana n'abakadde tulabe nti ffenna tutambuza kubanga buli omu alina omugaso mweno ecosystem buli omu alina omuki omugaso gwe. Kakati tulabe nti tusobola okutambula. Butterfly oba kiki mu Luganda bw'eba ekula ekiwojjolo bwe kiba kikula kirina emitendera gye kiyitamu okuva ku magi ne kigenda ku lava pupa ne kigenda okufuuka ekiwojjolo kinini bwe kibeera kwegyo emitendera gyonna girinako emigaso mu ecosystem kubanga bwe kiba nga kikyalinga lava kisobola okuyamba okufuuka fertilizer oba kisobola okuliibwa enkoko oba kisobola okukola kutya bwe kifuuka ekiwojjolo ne kituyambako okukola kituyita pollination n'ebirala ng'ebyo. Kakati buli omu mu buli lebo gyalimu alina okulaba nti akola kugatta ku nsi yaffe. Bannakyanja basuubira ki muggo? Ndowooza bannakyanja basuubire obuweereza obutagenda kusosola. Obuweereza obutagenda kusosola nakwawula mu madiini g'abantu mu bika by'abantu yadde kala zaabwe ez'ebyobufuzi. Bannakyanja basuubire obuweereza obugenda okubeera service oriented nti ffe tugenda kusosowaza nnyo ensonga enkulu ez'okuleeta ebintu abantu bye bagenda okulaba nga biyamba abantu bawamu. Nze nfuna nnyo obuzibu okuyamba muntu kinnoomu njagala nkola ekintu nga kisobola okuyamba abantu bonna wamu. N'olwekyo bannakyanja mbasaba nti gino emyaka gyaffe 5 mugenda kunkuba mu ttooki mulabire ddala nti twabasuubiza ensonga z'okuyamba abantu baffe zonna tugenda kulaba butebe tuzikwatako ate Katonda bw'anaatuyamba ne tugaziya ebiwawaakirwe tufuna entebe enkulu ey'obwa sipiika tugenda nayo kugikozesa okulaba nti tetuyamba bannakyanja bokka naye abantu b'omunnakawa bonna basobole okufuna emigaso emirungi mu buweereza obulungi. Akalulu muganda wange era ne wano we nabadde kuba kansala era batulwanyisizza nnyo. Aba NUP nga bagamba gwe toli waffe, aba NRM nga nabo bagamba toli waffe, nensigalaawo nga nina kumulaga abantu bulungi mwange era nensobola okukonvinsinga abantu. Bwe mbanga nasobodde okukonvinsinga abantu 15,000 okuwagira nze omuntu omu kanso erina abantu 45. Nsuubira nti sigenda kulemererwa kukonvinsinga abantu abo ate nga nabo bagenda kuba bakyerabirako. Wetaaga abantu 3 na bangi kubanga NUP webanga erese candidate NRM nereeta candidate nange neziyago wa independent oyinza okusanga nga obululu bwe neetaaga bulinga 18 okuyitawo. N'olwekyo akalulu k'obwa sipiika nako kakutetenkanya nnyo naye nze nzikiriza nti nze omu ku bafumbi abasinga okufumba emmere ewooma. N'olwekyo muzikirize ngende nfumbe nzijule mulye ate muwoomerwe nga bwe twafumba akalulu kaffe ok'obwa kansala ne tukateekamu ebisoko n'obunnonnoggo obw'enjawulo. Ndowooza ebyo byebimu bye tugenda okuleeta ebirungo tubiteeke mu kalulu k'obwa sipiika naye ng'ekisingira ddala nga bwe kyali ekyanja ng'abantu tubagamba nnyo okutulonda nga batulonda lwa nsonga si kutulonda lwa buntuntu butinitini naye ng'ensonga ennene zetusuubira nti tugenda kugatta ku kitundu kyaffe. Tuli mu kisiibo wetwogerera wano
bigambo kibuddiza ab'eddiini olw'Obusiraamu. Baganda bange abasiraamu n'abatali basiraamu ffenna tuli mu kisiibo, mbakubiriza tweyise bulungi mu kisiibo. Omanyi Katonda ndowooza yateekawo ekisiibo kino nga refresher course. Tuyinza okuba nga weerabidde olina bye weerabidde ne mu engineering tukirina, oddayo n'oddamu n'oritaakingamukko. Kakati ekisiibo kino kyakwongera kutujjukiza enneeyisa yaffe ennungi ng'abantu, ebintu ebitandikirwako ng'okweyisa obulungi, ng'okusaala n'okusaba, ng'okuliisa abantu, ebiddiini yaffe byeyagala okutujjukiza, eddiini zaffe byeyagala okutujjukiza. Era nenkubiriza abantu nti woba olina akatini akafisseewo kagabaneko n'oyo omuntu gw'olaba nti talina, kubanga abantu bangi bayonta. Oyinza okuba nga okulya ekyennyanja n'olya ebinyeebwa n'olya enkoko ate nga zonna nva, naye kati ng'oli amanyi nti bw'afuna akawunga asobola okukalya emmere n'akanywamu n'obuugi. Kakati gwe laba butya bw'otetenkanya okulaba nti oyamba abantu. Ffe ng'abatiimu masavu tubadde tulina programs ez'enjawulo ze tukola mu mizikiti gyaffe, omuli okubagabira entende, omuli okubagabira omuceere n'ebyokusibuluka ebyenjawulo. Era tugenda kwongera okulaba nti programs ezo zitambulira ddala mizikiti gyonna. Ku Lwokutaano twabadde eyo ku muzikiti gw'e Katoogo eyo mu Mbuya, nabadde ne bakansala abalala, era nayo twabatwalidde oba package ey'okusibulukuka ku muzikiti ogwo, era nga twekozeemu omulimu nga bakansala okulaba nti tusobola okubunyisa ebintu ebyo, kubanga nze nzikiriza nti katono kakuweebwa munno ate ensowera ekwagala yekugwa ku bbwa. N'olwekyo twongere okweyisa obulungi mu guno omwezi, ate tufunemu ebyokuyiga eby'amaanyi, tulabe tusobola okubeera abantu abalungi, kubanga buli lw'obeera omulungi ofunamu kirungi. Ebigambo bye bisembayo honorable tusiibula abatulabu. Ebigambo byange ebisembayo bannaye kantwala omukisa guno okwebaza bonna abantu abeekuumidde ku Delta TV. Delta TV ebagamba nti tukole, era nsaba buli omu gy'ali ebiseera bwe ebisinga obikozese kulaba nti weekolera, okolera abaana bo, okolera abafamire yo, tuve mu buntuntu obutinitini, tuleme kuwa nsonga ntini makulu, ensonga ennene ze tubanga tusoosowaza, tulabe nti tusobola ffenna okutambulira awamu. Mwebali nnyo, mwebalire ddala kutulaba na kutuwuliriza. Katusuubire nti olugendo lwange lulina ebintu ebyenjawulo byongedde okubikkula mu mitima gyammwe, oba byongera okubikkula mu bwongo bwammwe. Tulabe nti tusobola ffenna okugatta ettofaali ku kitundu kyaffe mu mbeera yonna eba esobose. Adda mu bigambo by'omukulu tayinza kubiwoomya nga waaba abisobodde okuba nga abiteekateeka. Mulangira Kiyimba geegamba, mbaagaliza ebyo munjagaliza, Sande ennungi, ayi Katonda kumabeeni.